okujjamu oluyinja yinja mu face obwo obuntuntu obukalabula obubeera mu face osobola okubujjamu ng'okozesa ebintu ebikwetoolodde. Eno ye program gye tuyita kuuma olususu. Jangu okuume olususu, oyonje olususu, ozigule olususu lwo olwakona, olususu olwafa, olususu oluliko ebikovokovo, oluliko ebiyobyoyobyo. Jangu obeere nga olusigula, nange Sheila Adita yabeera wanino okubaweereza. Gwe wenna atanaba kubanga osubscribinga ku YouTube channel yaffe muganda wange jangu subscribinge, olikinge, okomentinge, wabula ate ekisinga obukulu mu byonna kwe kukaata kade akabeera waawo waggulu w'okakwatako. Buli we tuteekayo video egenda kubanga ekutuukako mu bwangu gw'omu agenda okusooka okufuna video eyo olabe ku biki bye twogeddeko. Olunaku olwaleero tugenda kubanga tukola olususu lwaffe nga tukozesa Colgate tekako ne Vaseline. Mwena abasinga abatalina bikozesebwa byensiiba mbagamba okubanga mukozesa skin yammwe osobola okwekuumira ku Colgate oba Delident oba eddagala lyonna ly'okozesa okusenyesa amannyo n'oligatta ne Vaseline n'oba nga weekolera face mask ey'oku bubwo. Mujjukire Colgate mulungi nnyo mu kwokya olususu, okwokya olususu ne lutandika okuba nga lweyubula. Olususu dead cell eno n'ebeera nga evaako Colgate akikola ekintu ekyo. Ate nga Vaseline mulungi nnyo mu kweweeza olususu. Teekako n'okuba nga akuwa kali ka pigment akalungi. Tugenda bitabula wamu tusobole okuba nga twekolera face mask. Wabula gwe atanaba ku subscribinga video eno tojja kubanga ogiraba. Eya subscribinga video eno egenda kutuukako, wabula ate woba tewanyiga kade video eno egenda lwawo okutuukako. Kyenkusaba nyiga akade akabeerawo waggulu bajja bakuwa message bwe tuteekayo video empya. Weekuumireko mbalage batya bwe tutabula ebintu bineno then imbalage ogenda kubanga obi applyingako otya ku face yo. Kigenda kutwalira bbanga ki, obikozesa bbanga ki, ogenda kubanga okola otya na biki ebirala bye tulina okugattamu. Weekuumireko tugendeko mu video nga tutabula method eno then tumale tukomewo. So guys, tumaze okufuna ebikozesebwa era nga mu bikozesebwa infunye kana akasaanikira kange, nenfuna Vaseline wange, nenfuna n'eddagala ly'amannyo bye tugenda okuba nga tukozesa okutabula zino ingredients ze twagala. Ndowooza olaba osobola okukozesa eddagala lyonna ery'amannyo ly'oyina, osobola okukozesa close up muyina, osobola okukozesa lyonna eri kuli okumpi. Katutabule then tumale imbalage batya tulina obikozesa. Okusookera ddala weetaagayo ejjiiko eya Vaseline emu, ndowooza ogiraba, then giteekemu, then okwate Colgate wo, ekika kyonna ekya Colgate kyofuna, kwatako ejjiiko emu. Ndowooza wange omulaba ali multiple colored, ayina colors nyingi, ali multiple colored. Infunyeeko then gatta, tabula. Nga mwembagambye nti nno Colgate ono mulungi mu kwokya, agenda kubanga ayambako gwe ayina olususu olulimu ebiyobyoyobyo, olulimu embalabe, olulimu oluyinjayinja. Agenda kubanga ayokya olususu lwo then dead cells ezo zitere ziveeko, dead skin etere okubanga esusumbukako. Tabulira ddala bino ebintu bye mixing bulungi nnyo. Gye bikoma okwemixinga obulungi gy'okoma okufuna results ennungi. Twala obudde bwo otabule. Bye mixing bulungi. Colgate yenna gw'oba ofunye asobola okukolera ebizigo byonna by'oyina nga Vaseline oba jelly, obizigo byonna kasita bibanga jelly, Vaseline, petroleum jelly, oba wajja na raisin, oba wajja na kyogero, oba wajja na musamona, byonna bijja kubanga bikolera. Tabulamu then omalirize. Ndowooza olaba ebyange we bifaanana. Bifaanana ng'olutaatata. Ndowooza mulaba okutabula okwange kuwedde. Kati kambalage tutya bwe tulina okuba nga tu applyinga ku lususu lwaffe.
Now let's apply. Tokoona mu maaso kuba kasiiwamu katono. Bw'oba olina ekikyamu kyonna oba embalabe ojja kuwulira immediately nga butandise okuba nga bukusiiyirira. Twala obudde bwo feesi yonna yonna gisiige topapa. Tokoona mu maaso nkiddamu. Osobola n'okusiigako mu bulago bw'oba oyagala. Bw'oba obulago bwo oyagala bubalansinge kala. This is it guys, maze okwesiiga. Kakati tugenda kulinda mu 30 minutes then tumale tubinaabemu. Bwe tumala obinaabamu then ngenda kubanga imbalaga my before and after. Kino kyenkulagiridde kikole everyday okumala omwezi mulamba ogenda kubanga otandise okufuna olususu olulungi. Kati sooke tulindeko for 30 minutes then tukomewo tubalage results. Now let's clean our face. Tulabe. Funa wipes obulungi oba osobola okukozesa amazzi bw'oba toyina wipes. Guys, this is it. Bwenti bwenfaananye nga mmaliriza okuteekako ndowooza olaba mu ddakiika 3 mbadde ntandise okufuna embalabe. Laba yeeno yiino yakatundukayo neeno yiino yakatundukayo mu ddakiika 3 gokka. So gy'okoma okukola bino ebintu okumala omwezi mulamba ogenda kufuna face ekyasinze okulabika obulungi ng'ate eri very small. Kino kye tubadde tukoze mask, face mask nga tugikoze okuva mu Vaseline ne Colgate. This is it guys. See you in my next video. Bwoba tonaba kubanga subscribing, kindly subscribe. Atera tuwelabira kukwata ku notification bell gikonemu buli we tunateeka video ojja kubanga ogifuna bulungi nnyo atera nga ogiraba imbagala nnyo.